babe wanje nkwaniriza nnyo kale nnyo kati gwe wakubidde maid wange n'ombuuza anti agenda kwambala ki kala ki nedda oba nze nakubye nga saategedde. I think we have the same taste. Oh, it could be. Tuteko kubanga fembi twagala blue. How are you? Ndi bulungi. Looking so lovely. You too. Nawe olabika bulungi. How is family? Obaleseeyo? Mbalese kusomera abamu abalala basigadde waka naye bonna bali bulungi. Nesuubi. Okujjako ebifuba era bye baleeta okuva kusoma. I know. Kasita batandika batya okusoma. How do you handle, by the way, ebifuba? Obawa ku ddagala nobawa fruits eziwera no making sure nti obawa ebintu ebi improving ku immunity. Ne basobola okubanga ebimu babifuna naye ebisinga tebabifuna. Olwanalwanako kyosobodde n'ogulayo bubuuti obuwera. Kabuuti. Waliwo akalala bakayita kwesiima. Oba wano ogamba yenfaaki nobaleka ne bakolola nobagamba munywe ku mazzi sometimes. Subi mulungi ayimirira atambulamu kati awezeza step 3 already. Ayina emyezi emeka? Ayina emyezi 11 aweza 11 mu nnaku 2. Tusubire birthday bash. Party. Nambe busabala. Nedda nkyayina kyempulaninga era naye nga party yo gyeri. Mikwano gye beesunga ennyo. Ayina mikwano? Ayina mingi. Efa abakulu oba abatwera abakulu bamwagala bwagazi. Naye ng'oli bulungi Bobby ali ati? Bobby ali bulungi. Yakulesoze naye? Nedda mulese yeebase yakoze kiro naye era ndowooza kati yazuukuse dda. Tusooka otubulire abantu abasinga kye baseeyo okwewuunya ku Bobby is after so 4 is not a big number. Tusuubira about 8. After 4 kids and you still look this good. Yeah, of course nerabirira. Nefaako kubanga era bufuna olubuto n'otefaako ng'omaze okuzaala olemalirayo. Nkolako kyensobola naye ndowooza era Katonda nsaasira busaasizi abalala babikola naye ne bigaana. Weerabirira otya? Muyinza okuba mwerabirira mu ngeri ya njawulo? Si ya njawulo nnyo kiri awo. Nkolayo ku exercises n'endya emmere eri fresh. Ne serious take away emirimu egisinga waka nenjekolera nembera nembera okola ebyaddala oba biba bino bya kifaananyi kanime bankube ekifaananyi nina ekizibu ndowooza ekyalo kyannemeramu kiba kyalo ebintu ebisinga nesanga mbyekoledde naye obanga eriyo nyamba nesanga ate nga mugambye kati ogira onkolerako kino kankimalirize nesanga mbikoze bintu nga ki koza bintu kufumba koza bintu kusimula nyumba busanga abakoola wali nga tolina kyokola ng'okolayoko wakiri awo ovaayo ne buddoodo n'oteeka ku mmere so sibulwa byenkola oba you're the kind of aba perfectionist nga buli kimu olaba oli bwakikwatako tekinyiridde nze njagala nkyenkwatire si bwe kiti oba we oli busy body ndowooza situula mu kifo kimu I'm just a busy body I think sikugamba nti ndi perfectionist nesanga mbikuttemu somehow sisobola kutuula mu kifo kimu kubanga nalitudde nti ndaba TV siraba nnyo TV bwe mala okulaba amawulire olwo mbamaze siraba firimu ku social media ngendako katono so situula emirimu ebintu byenkola tebiba byakutuula mu kifo kimu. Bobby akuyambako? Ayambira ddala babasobodde abatakooye abatakooye ayamba oba kwatirako baketi n'agisembeza nga bw'oba ositula ebizito wanga akusitulireko n'akutuusiza weeyagala naye obwangu akuleka n'obwekolera oba baawe ekizibu kankuyambeko bwaba waali akikola. Ndaba n'abaana nabo obayigiriza you take them along mu nnimiro? Ngenda kukaddiwa Farida sigenda sigala n'amaanyi ge nnina. Are you sure si bye bikulesezza ng'okyali muto? Si byebyo ndowooza. Lwaki olowooza ng'ogenda kukaddiwa? Kuba oli ngenda kukaddiwa buli omu akaddiwa tewali asigala nga muto ngenda kukaddiwa so njagala abaana babiyige yes bamanye what to do. So naye nga balima oba oyagala obalage? Balima ebintu balina obiyiga babimanye kubanga atuuka nasanga lumonde ate n'amuyita muwogo n'ogamba nti kino kimanye nti buno si bulo buno bulo ate nga si bulo nga kawo so you have to like kumulaga n'omulaga nti kino kyekino kiri kikola bwe kiti
abawala bange jjajja bwe yabawa mukene ne bawoomerwa nnyo namugamba jjajja tugende tusimbeko tusimbe buno buntu buwoomye nnyo mukene bamusimbe tisa we yabajonjola no kino kyennyanja bakijja mu mazzi I know. Nenga, how is it like marriage life? Marriage life is good. Everything is fine. Naye era sigamba nti buli lunaku bibeera straight road, waliwo ebyonooneka, waliwo mbeera temwagala kwogera, waliwo muyomba, naye era ng'amaka amalala. Naye ebiseera ebisinga tuba basanyufu. Bwe nkibala out of 100, 89% tuba basanyufu. Okay, waliwo abalinga babeera 20% happy. Basanyufu bo basangako 20%. Kuba kwerekeza kikula kyammwe okuba abantu abasanyufu oba kwerekeza nogamumanyi sigenda kwestressinga. Ndowooza bintu bingi. Reasons ziba nyingi. Ekisooka olondako nogamba kati sigenda kuddamu kunyiigira kino oba kino kinyiiza munnange sigenda kuddamu kikola nkivuddeko. Kati awo oba oyongeddeko ku ssanyu kubanga ekibadde kimunyiiza nga bw'okirekera awo aba takyalina chance enyiiga. Olina by'okola babbi oba olina bye wali okola ebinyiiza Bobby? Of course tebibula ng'omuntu tobulwayo kyokola ekinyiiza munno nga kyekyali kyamunyiiza n'agamba babbi bw'otaliva ku kintu kino tuli awo. Of course tayogera bw'ati naye agamba babbi bw'otava ku kintu kino munnange nno ogenda kunswaza nawe kennyini weeswaze. Kiki wali onywa omwenge? Sinywanga ku mwenge. Buntu butono era nga bw'onogamba ze nva Banyankole ewaffe tetufukamira nga kinzibuwalira okufukamirira baganda babakulu bananga bwe mbasinkana mbeera nyimirira with respect nentekako smile kyebaleko baaba naye era abayita baaba si mwami kuba bamuyita abayita baaba so olumu nomugamba gyebaleko baaba yawe gyebaleko baaba Nyanzi ng'oyimiridde kati muvaawo nagamba babbi bw'otalekerawo okuyimirira ku baganda bange nno nga mwe mbyerabira nagamba no stop learn to kneel then with time emyaka gibadde mingi nembiga kinyangwira nnyo lumu najja nembuza taata we nga nyimiridde taata we namugamba ti mutabani ono omwana wange kana akanyalwanda ogire kaleka kajja kuyiga mpola no then of course yabyogera wendi nenseka nemanya nti tayagadde kungeya naye akyogedde wendi nsobola okumanya nti olala nina okufukamira naye kati kinyangwira kati totawaana nakulinda kunyiza Bobby kinyangwira kijja automatically somehow naye mwennyini omufukamirira yeah. Every morning nova ku kitanda nogamba asiza no si every morning naye ebiseera ebisinga mufukamirirako myewo kumukulisaayo nakumujjulira mmere simuyimirirako nga muwa mmere waliwo some occasions waliwo olwozuukuka ng'oli mu mudu yakumuwa haga bwe kisinziira embeera eriwo abyagala ebyakufukamira nnyo musajja muganda lwakinefukamira nga enkeera ogenda okulaba evening nga ze n'ogumuli nedda bw'ofukamira ng'akubuuza bw'omugamba kulikayo ssebo ng'akuddamu nvuddeyo mukyala ofukamira akuyita mukyala batofukamidde agamba yes mami akuyita mami kati awo naawe oyagala bakuyita omukyala nedda si ekyo just embeera naye alina byakola ebikunyiiza tebibulamu oba naye wasalawo nogamba ono kamwesonyiwe mulabe nga bw'ali tebibulamu naye si bye bingi is a very good man nze ndowooza ndi waaki egyo ndowooza ndi waaki egyo era n'akatini akaliwo mbanjagala kabeere perfect but is a very good man generally my husband is a good man talina buzeezeze buli awo ogambye oli waaki egyo kiva ddala eri eka gye bakuliza era wakula okola emirimu oba okuze bukuzi n'omanya omukyala akola emirimu omukyala akola emirimu era nkimanyi kuze nkimanyi era mpulira bubi bwe ntuula awo nga sina kyenkola ndi waaki egyo in that oluusi mbeera I expect a lot of things kunkolerwa nga babinkoledde nobadde olina okunona notonona osanga ekyo kikuyobesezza anti muba mwateesezza nti omanyi motoka emu katugireke wakatambule fenna bono ndeke gundi ojja kujja onnone kati awo makatigeza ofune program byebikunyiiza mutatuukiriza naye era si kikulu nnyo nkuze sikyabikola wabikolanga nabikolanga ate ng'edda tewaliwo luxury z'amaanyi tezaaliwo nnyo
naye n'obikola ate kati okuze weeziri ate n'okyosanga kuba mmanyi nti tufembi tulina bye tukola ebitutwala so ekintu kiba tekisobose kiba tekisobose sigamba nti munno abeera agaanye bugaanye. Okay. Oli mukyala mulokole wakulira mu maka Again, very Christian, and then you sisinkana omusajja ngoyinza kuyita omubanda manyi oluusi tubayita babanda because of their appearance naye ng'oluusi emitima gyabwe tegibeera kintu kirala nnyo. So how was it like okutwala Bobby ono eri abazadde bo? Did they approve? Ekisooka nayagala muntu eyali munda muli nabeera naye myezi 3 nga mulaba bulabi buli lunaku nga simwagala because of the appearance nga naye nengezaako mumanya kuba yali ava mu side ndala gye simanyi nengezaako okwagala okumanya naye abantu bano abalinga ono kyeki baleetera okubeera bwe bati lwaki alina enviri west lwaki ayambala bwati olwo ng'atandisa okukwana no ng'abeera naffe awo lwaki ayambala twali tuzanya omuzannyo nga tusiba ku rehearsals yagambira mwesangeeyo ku muzannyo kati nga njagala okumumanya njagala okumanya lwaki akola bwati enviri lwaki ayambala bwaki lwaki atambula bwati so nga bw'omanyi muba bangi awo netandika okubeera mu mukwano gwe ntandika omubuuze wamwe bwanti kamokya mu geto ne mbuuza geto kyeki ambo ojja kujja onkyalireko olwo gwali obeerawa? Nze nali mbeera Nsambya. Ewan nina anti wange abeera Nsambya ayina y'amaka kati ne mubuuza kale njagala nja kujja nkukyalireko naye yasooka okujja okunkyalira ewaka nasinkana anti wange namaana ngamba ojja kujja ondabeko naye jensula si wangu namugamba nja kujja nanga sina maama taata abeera mu kyalo nze ndabirira baganda bange ngamba okay nga neta njagala mumanye natuuka with time nagenda okulaba nga ekiri kungulu si kyekiri munda nga ekiri kungulu business nga te munda mulimu omuntu mulala nnyo 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 contrary nga bw'onoolaba negative ne positive kulyanda yeah nogamba ningamba kati bino it's okay kuba it's a business of course ningamba we have to embrace whatever comes nga nino kikkiriza ningamba gwe mulimu yeah atutambulire wano nina anti wange yasinga obulungi ku nsi ya Katonda kuno bwe namulaga nimugamba nno mukwano gwange nagamba ali atya ne mumunyonyola nagamba okay omwagala ne mugamba nagamba okay ogira omumanya with time ojja kulaba bw'onoobalaba nga kikkolera ng'ogezaako teyafunamu kekenyerako nakona nagamba no babi otukoze kiki nedda yasooka musinkana nakwogera naye judgment nagikola nga amaze okwogera naye nga amaze omulaba yeah olwali mu class ti Bobby yali Makerere mu second year yeah okay gwe ng'oli mu S6 right senior 6 ye mulenzi yasooka okukwana oba bwali naina abalala of course abali bankwana naye nga gwe nasooka okukkiriza bali abalala n'obakuba ekimoonya ate nga bawai kati baali barasta nali nepanka nnyo lwaki naye nepanka nnyo era newaffe mu kyalo ng'agamba kawala akanyalwanda kawa akepanka no nga saagala bibuuzi by'abalenzi nga naina focus nga nina kyenjagala mu bulamu era n'olwaleero mbasinkana ngamba era wasigaza olugezigezi oyambala obukondokondo otambula nga olugezigezi ngayambala obukondo ogira noyambalayo akakondo oluusi n'okubaganya ekyalo nga boogera naye nali mulokole siwuliriza bibuuzi by'abalenzi kyokubiri nga ndi focused nnyo 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 era nga olugezigezi ndowooza olugezigezi luva mu kika kyaffe abawala b'ekika kyaffe era balugezigezi bwe batyo naye era I was buying time nga saagala abalenzi kunnyonoonera budde paka linafuna omuto bakulaba oyitawo ku Sunday ne Bible yo ogenza mu church oluva ogenda ku ssomero back home toyina mikwano kwanawo ku kyalo nayina naye nga bweba oli mukwano gwange onkyalira waffe bwe mba wakukyalira nzijja wamwe misana in a time limit of course bakwesawa by sawa 10 beera waka tosobola kuva waka nga tezinawera 7 osooka kukola mirimu ovaawo ku 7 n'okyalira mikwano gyo n'okomawo ku 10 ogambye wali focused olwo otunuulidde ki what did you want to be then nayagalanga nnyo okuservinga community naye nga simanyi in which way ngamba oba naabeera lawyer oba naabeera counselor oba naabeera social worker nga nnoonya ekintu kye ndikola naye nga ndi mu community nga nservinga
as a leader of sorts nenga simanyi kiddala so nensoma nga njolekedde okubeera okusoma ekintu ekinayambako abantu mu community era nensoma social work gwe nasoma e Makerere Waliagala oddeyo ewaka mu kyalo cause of Ntunga mu district nali sagala kudda waffe mu kyalo nali mmanyi nti nja kumaliriza nga nina society gye nsaavinze wonna we naamalira nga naye njagala kukolagana n'abantu era ndowooza wooli tewejjusa sejjusa kakati senga ono gwe watwalirako Bobby yakubira abazadde mu kyalo n'ababuulira Bobby alina kyakoze wano oba gwe wesitulira no nedda kubanga yaŋambanga kimu nagamba ekisooka abazadde bo tebakulabangako na mulenzi n'omu tolina muntu gwe wali otwalidde omulenzi gwe wali otwaliddeko bazadde bo oba omuntu yenna nobagamba nti wuno boyfriend wange in the meantime soka omuyige wonoolaba nga oli sure nti yooyo ng'omaze okukonfaminga ojja genda obyeyogerere naye nali sinayogera red paper n'ebifulumya babisoma mu mawulire olwo wayiseewo bbanga ki wali wayiseewo ng'emyezi 6 Bobby yali so known Bobby yali akayimba akagoma ako ke kayimba akamusitula kati ekiseera ekyo ettutumu lyali lyeyongera kati satambulanga nnyo naye kuba nali nkyabeera Nsambya namulabanga misana namala genda Makerere nyo ndyoka ntandika okubeera naye okubeera naye waka newaka senga yakukkiriza no teri yanzikiriza ali government sponsorship nga nina room e Makerere naye Bobby yakolanga nnyo ngakola misana akola kiro emisana nga ayina ka business awe kamoja ate kiro nga abeera mu ndongo kati nga simulaba kati nga tulina okufuna engeri gye twerabamu kati ne tukkiriziganya ne tusalawo sengu kave kamoja jangu tupangise awantu we tuli free awali okumpi n'essomero nga naawe osobola okuvaawo wali tusabagana n'omweyungako ekamoja nali njibadde mukko so twali tetusobola embeera yaawe yali tesobola kutwakomoditi nga fembi kati nakikkiriza ekyo kati wano wetuddayo mabega red paper ebifulumiza abazadde babirabi bakubye essimu tulina bye twalabye jangu mu kyalo meeting y'ekikeetu ne mugamba bampise mu kyalo nagamba wangi nga bampise red paper nti yabirezi nagenda oyogere byonna nga bw'oyagala nga bw'osobola nga bw'olowooza nti kituufu nti kale era neŋŋenda mu kyalo ne mbasinkana maama nagamba bino bye nasomye biki ne mugamba nze Barbara sisobola bampayiriza babisotayirirawo soke tuwumulemu katono nnyo tukyagenda maaso tugenda kumanya manyi mwesinga okumanya what happened after that tubaawo tuli ne Bobby Kyagulanyi tukomawo lubale nnyo kwekumira ku NTV tuli ne Bobby oba Barbara Kyagulanyi tugezaako okuwuliriza emboozi yena kiki kya tulooza nti kyakulabirako kiki ekimufuula owenjawulo ba ekyokulabirako Bobby tukomye abazadde bakuyise obalimbye zibadde ndowooza that is the time gyewandikoseza agamba kati kamba buli ekyo nakyo kiggwe nasalawo n'omuntu nentandika okubeera naye nedda omanyi omuzadde bw'aba akulinamu essuubi lingi ng'ate akikulaga oba otya nnyo okubaako n'akatono wadde n'akamu akalinga disappointment k'omulaga nali mmanyi twali twakiriziganya ne Bobby nti nja kusoma malirize kuba kyekyali kibeera liikiriza nenkimala naye nga tisagala kuba disappointing at that point nga manyi omuntu gwendi naye mutuufu era bali mwagala ekiseera we kirituukira bali mwagala naye nga kijja kuba kizibu okubanyonyola kwako akaseera so nensalawo I bought time. Mwakiteesako ne Bobby wano nti bagambe si kituufu yaŋŋamba gwe genda oyogere kyolowooza omwoyo gwo kyekituufu find a kuba abazadde bo gwe abamanyi genda oyogere nabo kati nobagamba balimba sibimanyi bagamba kyeri eggulire temuliraba red paper singa byadde bituufu bidde mu mawulire amalala aba monitor oba ne vision naye gano nedda ne bagamba kale kuba temwali kifaananyi kyalimu nga ndi ne Bobby bakwata kyange kyokka nakiteekamu ne bawandiika story
nengamba awo singa batulabye fembi bali tutadde mu fembi naye batebereza buti naye bali bamusinkanako daddy yali amusinkanako ne mami kuba bajja mu muzanyo okugulaba so nga yali azanyanga Mr. Cat ne bagamba bituufu ebya Mr. Cat Mr. Cat yali akola ki yali president mu muzanyo nga ndi first lady nga atendi mouse nga nze Mese nga ye Kapa naye nga Kapa ewasa Mese Kapa egoberera Mese Kapa ne wase Mese ate nga Kapa ye president nge Mese first lady kati bazadde bange nga bambuze bibyo ne Mr. Cat bituufu konse si bituufu nembyegana okay kati awo noddayo nenzirayo naye nga nzira kusomerera it was a normal life lwakuba nti nali sisula ku campus nga nsula eno gye twali tupangisa but eventually ne bakitegeera nti kyali kituufu olwo bakitegeera batya bakitegeera nfunye olubuto kuba nabagamba nagenda nagamba mami mugamba it's been long maze banga ng'emyaka 2 nga mbeera nono mulenzi bwe mba ku ssomero era ne holiday bwe yatuukanga abansuubiranga okubeera ensambye wa anti naye nafunanga emirimu mu holiday nga mbeera bize mu kibuga nga nina byenkola nga sidda mu kyalo tebyabulanga nafunangayo emirimu abampangayo ng'emitwalo ebyolunaku nga supervisinga zino zi promotion ezibeera mu supermarkets kati nga supervisinga supermarkets nga 7 nova ku Shoprite ye mu town enodde nakawa botyo tugawavadde ngo otetenkanya weyiya so nga mbeera n'emirimu ne batamanya gyendi ng'oluusi mbeera nsambye oluusi sibeerayo naye nga anti ankutira kimu making a sure decision gyokoze ntuufu ate tonswaza olina okumakinga sure nti wewa respect byokola kola ng'omuntu obuvunanyizibwa gwemmanyi n'abikkabikkako kati olubuto luguddemu naye nali nsazeewo nti njagala dduzaala so n'olinnya emmotoka n'ogenda mu kyalo babuulire mu butongole were they disappointed no daddy wange yaŋŋamba okuze era mu bulamu sirabangako choice gye wali okoze nga nfu nga nkyamu kasita omaliriza emisomo gyo olwo wali mu yaki nali mu second year kasita omaliriza kyoba okola making sure nti oyo omuntu gw'ogenda okuzaalira gw'oyagala abeere taata w'abaana bo bonna nga tebannamutegeera bali bamumanyi bakamala mawulire ne gafuluma mukyalo tebisobola butatambula baatulabanga mu ndongo ne babagamba naye ne befuula batabimanyi babivaako ne bampa space then ne tumaliriza ne mbagamba kati ndi lubuto era ngenda kuzaala ne bagamba kale take your time tujja kulabireyo naye make sure nti oyo yajja okubeera taata w'abaana bo bonna kati bino biwagendaga mu ndongo bwe balaba ebifaananyi babi ali mu ndongo bamanyi kababi kaffe kaana kalokole kaana katya nnyo katonda bagenda okulaba tebatya mbu this could be bad company basirika busirisi ate simanyi nsonga lwaki naye nga bakubira muli bulungi era batuuka n'okumanya tusisula ku campus naye teri n'omu yakinnyegako nga bambuuza oli bulungi ogenze ku ssomero okay obalabyeko baganda bo banti bo balabyeko nabalabye nga bwe bakubira bali oyo mwamulabye nti gyali kasita bamanya nti ndi bulungi ne babivaako kati olwo nga bibakyakuwerera oba bobi no nali ku government sponsorship nali government sponsorship era nga ne upkeep nga bwe bajimpa oluusi mbagamba I don't need it kuba bobi yampanga upkeep and all transport and everything kati nga oluusi mbagamba yanzira ku ssomero naye I think zino muziwe bali abalala nze ndi sorted gabambuza oli sorted otya bagamba nkola nabadde n'emirimu mu holiday so kumbo mubanda achichanga he has been a very generous man all this life tebyakutawanya okuba olubuto ate ng'osoma byantawanya nnyo wako oli mukyala byantawanya kuba embuto zange zintawanya nze nga nze mala emyezi 5 nga ndi mulwadde nga sina kyenkola sina gyendaga mbeera omwo sira ekyo kyali kizibu nnyo bobi yali alina okukola nga wakatobeera fekka nga wandese wansanga nga ate nina okusoma nayina muganda wa bobi omuto muto nnyo bamuyita Dax kayimbi kati kayimba bulungi naye nga kato ebiseera ebyo kaali kato nnyo nga kali mu P4 Dax yoro Dax katero Dax vibes yes kati nga kajira ne kampayo ku buugi ne kampayo ku mazzi byakasobodde ne kagenda ku restaurant ne kangulirayo emmere ne kasimula ne kalongoosa kati osonda otya amaanyi ogenda kusomera saasoma biseera ebyo
era mbiseera ebyo nafunamu retex kuba naye namala nenzikola of course kya affecting results zange naye namala nenzikola naye that's the price I had to pay yeah era ezo choices zokola mbulamu nga wandiroozezza zijja kuba smooth naye nezitabeera naye nalina abasomesa abalungi ebibuuzo ebimu nabikolanga nagendanga ne bantuuza wansi w'omuti nenkola ebibuuzo kuba nayisobola kutuula mu bantu bangi ng'abaana bakulaba batya bali bandabanga bulijjo kubanga najjanga kusomero nga nvuga motoka zaffe ziwogana kati alina ekimotoka ekiwogana nezijja kusomero nga lwetwafunye empya nga gyendeeta baali bamumanyi era bagenda okumumanya ne bamanyanga girlfriend wa Bobi Wine so n'okumanya baali tebamumanyi nga just a plain usual person so olubuto terwali surprise yeah kibaali bakisuubira omuntu oli girlfriend wooli myaka gino gyonna bwe tukumanyiisa okay olwo otuuse okuzaala era byali bizibu nga bwe byali mu lubuto nga no okuzaala tekunzibuwalira ntambula neve waka nentuuka mu Labour Ward nenzaala nesifuna nawuzi nentambula nenzireka bonna abana pwenti obwenzaala kakodyo ki munnange ndowooza nsasula nga nkyali olubuto lukyali luto katonda nagamba manyi ki obonyebonye ekimala wano kino kiveeko olwo oli maama atandikiriza kyokka nga bw'osoma did it get worse no twabeeranga wawaka that time natuuka okuzaala nga tufunyeko kasente akawerawerako nga tuzimbye awaka ewaffe eri gye mubeera emagere we tubeera so ne tusenguka ate awaka twabeerangawo abantu bangi fire base yonna ng'ebeera wange twabeerangawo abantu 14 balenzi 13 nange so omwana gwe nazaala kanze muwala nzeka abalala abamu baali baganda ba Bobi nga tubeera nabo abalala baali balenzi ba fire base ebiseera ebyo kati nga omwana gwe nazaala mulenzi kasitoozuuka n'omunaaza oba omaze no tewetaga nabagamba mubikole baali bamwagala genda osanga oli amuwadde mata onamuwadde lyenvu onamusitudde oli amuweese olunaku ne lutambula bagenda otuuka ogenda mu ndongo olw'eggulo nga bagenze ku ssomero n'osoma nga n'omukozi waali nga ogenda okuvaayo ku ssomero nga bagenda olwo myaka emika egiyise omuzimbi ennyumba eyo myaka emika egiyise obukyangola ba Bobi wali wayise emyaka ng'esatu ndowooza kitegeeza Bobi musajja mukozi ddala yali mukozi kuva dda newe namusangira yalina saloon we namusangira nga Bobi akwata ensenene nazitunda we nasangira Bobi nga alina edduuka eritunda CD ne tape Bobi namusanga yeyadda ngazikwatira awo balina ekifo kinene kya maama waabwe kamwokyo kye yabalekera so nga bateekawo epipa ne baganda be bonna nga ebusiness gye bakola ng'asuubuza sakse na kasero so nasanga already nga Bobi yeeya yali musajja mukozi okuva dda ate nga waliwo omuntu okuba omukozi naye nga odibuuda nedda he's not the type tabeerangako bw'atyo wadde buli ekyetaagisa amakinga sure weekiri naye ng'abalirira nnyo kyemumanyiiko kye namuyigako amanyi okuspendinga ku kituufu kuba saawe ku myaka egyo gye yaliko sirozaamu gyali mingi tegyali mingi naye yalina obuvunaanyizibwa netaaga ennyumba yalina obuvunaanyizibwa nga nze buvunaanyizibwa bwe obusooka n'omwana gwe nali nzadde namusanga already nga atandikiriza nga yakava mu mikono gya muganda we kuba muganda we yali amulabirira nga yakava mu Nyanzi yali amulabirira so namusanga yakava mu mikono gya Nyanzi ng'akyali separate akyali eka tanafuna muntu yenna naye ndowooza ng'omuntu omukulu yali alaba nti gye bujja nteekwa okulabirira abaana abalanga nange bandabiridde so tewatuukako ekiseera ng'olaba abavubuka bakuyitiriddeko jjukira balimu olurasta abavubuka sometimes bali uncontrollable tewatuuka ekiseera n'ogamba naye ki kino kyendiko babi waabwe nedda nakulira mu family ngerimu abaana bangi nga tubeera wano anka waffe abeera wali anka waffe oli omulala abeera wali nga tuli bangi awaka twali ng'abaana nkaaga so nakulira mu community nga tuli bangi nze manyi family nnene kati tekyali abnormal natuuka nga waka waliwo abantu bangi nga kyekibunga nejje nava lwakuba nti this time ffe twali tubalabirira naye still it was the same it is fun
having people around simanyi family tali mu bantu sijimanyi so chali nnomo yani kakasi bachaliwo no bakuze akasembayo kagenda kumaliriza university kati wakawagira ne wasirikamu of course nemba missing kati awo lokuba zomanyira families neno yagala nawo bene family nene tunalabire katonda yamanyi naye for the meantime tuchali fine nenga gwenga babi yakala bali simanyi kuba embuto zimpisa bubi gemazima singa nali nfuno embuto nenzala buzazi ngaba bakazi abamu bwe bakola babra nalizadde abana nga 10 naye embuto zintawanya simanyi obuvumu je nabujja naye nga abana bo bagala kine kutawanya kikijogolo naye wano embuto ozimanyira tosobola sifuna biso sifuna uzina ye Farida omanyo kulwala buli omu nava ku byakola anti wange nalekerawo byakola nabivaako Bobby tava mu kibuga bwe mbolu buto tagenda out of the country akolera muno era ne wafuna ebivulu takolera wantu jagenda osula mekasha tajakola soboladde ngaina okunaza ndabirire ku machaya alale ngo set senge alaba abana bwe bagenze ku ssomero abona nnyo sandi agadde kimu isaamu neera katukusabire ati today wali focus yo yali ya kubera community wa kusabinga community oyina what to say obo kyagala omalirize ebibyo ebya family nina wentuse era ye focus yange kasubi kati katambula 1-2 steps nsobola okaleke waka comfortably naye nina project je natandika emyaka 3 ejise tukola n'abaana bawala bamama abato obwana obuwala obuto obuzaala nga buto tuyina institute wetubateeka ne bayiga ebyokukola ebyemikono ne babako kye beegasa kukola enviiri kukola crafts bwebityo ne babako kye beegasa nga bagenze mu community ate bana abato abatanafuna mbuto tubasinkana mu masomero ne tugendayo ne tubakyalira ne tubabuulirira ensonga lwaki balina okusigala mu ssomero ne lwaki balina okwekuuma ne basigala nga abawala nga balinze ekiseera ekinajja mu maaso so tugenda amasomero ne tubabuulirira nina NGO bagiyita Caring Hearts Uganda nze nagitandikawo naye nina mikwano gyange benkola nabo of course tusobola kulaninga kintu weka single-handedly tuli tiimu y'abantu nga 15 bo bali so dedicated nze nzija balina kye batereezezaako nga bwomanyi si face just I am in it lwakuba nti bo gwe mulimu gwabwe gwokka ogwenkalakalira ate nze n'ebirala byenkola but it is my NGO nga buno ogamba nti I have employed certain people so ab'omu kibuga tubabuulira ab'omu byalo betumanyi omanyi gyenva ewaffe abawala oyinza okuva ewaka ng'okutta ekidomola ogenda ssena amazzi n'otuuka mu kkubo ne bakusitula ne bakutwala ne bakuwasa ye culture weri ate kiri nnomu abazadde ne banoonyako ne babagamba bazadde tebakunoonya abalenzi bawaka be bakunoonya kati bwe bamutegeera gye walaze nga batuuka eri ne balwana n'abeeri asinga amanyi atwala nga wawono ekikonde ekyo notakirabako kati ebintu ebyo wali okula ng'ogenda ku luzzi tewaliyo obwakwepikamu no ewaffe twakula baana bangi waka wesanganga nga mutambula mu group buli kimu tewali kintu kye twakolanga omwomu tewali awe wawonera ndowooza naye ng'ate ba anti baffe babawasa bwe batyo abasinga bendu nakula nabo nga be batulabirira nga abaana waka bafumbirwa bwe batyo so nenkula nga ngamba nti no mwana omuwala si kyasaanira mwana omuwala yetaaga okugenda ku ssomero n'asoma n'amaliriza nasobola okubaako obuvunanyizibwa mu ggwanga lino nakolako enkyukakyuka mubajjawo abaana abaliwa abo be mulabirira mu Caring Hearts mu Caring Hearts bajja buzi bw'oba oyina ng'oli youth nga wafuna olubuto oli muto bajja institute ne basoma naye mainly omulimu ogwange gwa kukuumira abaana mu masomero kati ngeeyo mu byalo tugenda ne tubawa sanitary pads kubanga omuwala bw'aba afunye experience nze kufuuka mukyalo omukulu awaka bamanya
abagala omuwasa bategeerera ebbeere libali evuddeyo. Kati bwogeza n'omisinga olunaku ku ssomero kubanga toyina kyakukozesa mu kiseera ekyo nga sanitary pad n'otuulako ewaka olunaku naku 2 anti ziba 5 oba 4 abazadde nga batandika okulabamu valiyo nga balaba ezaabwe ente ziri awo zonoonekerawo nga bakufunira omusajja ng'ofumbirwa. So fe to making sure nti avoidinga omwana okusiibako ewaka wakiri olunaku olumu agende kusomera asome abeereyo tulina free education kati okubanga akantu akatono nga sanitary pad ke kamulemesa tuzibawa ne basobola okusoma. Esente tuzeekuŋŋanyamu gwe ne bano abanooba. Yes, ne bannange naye ate tulina funders individuals abawano n'ebweru abantu kenegamba babyo okola omulimu omulungi jangu tukuweyo ka check. Of course nokakozesa nobawa accountability nti bwe twakoze. So omuntu kinoomu naye era tusuubira gye bujja Ministry ya Youth and Children bagenda tuyambako. Okay. Mwina abaana be muvuddemu nga kati muba following up ne mumanya abatuusewa abaana be baazadde bo bali kuki oba basomesa ebyemikono nakajiggulawo ekyali mpya tetunafuna bafulumye naye ey'amasomero bye twali tusanzeeko ewaka nga batudde ne tubajjayo ne tubawa sanitary pads ne badda ku ssomero tuba following up after 3 years nga kati bakazi bakulu bali ku universities nga naye kennyini avaayo n'agamba nali ŋŋenda kufumbirwa naye singa tusaafuna this sanitary pad nali ŋŋenze naye kati nsobodde okusoma ne mmalako kuba situulangako waka. Tubayina abavaayo ne boogera we bati. That is very good. Okisuubira kituusaawa? Nkyakitambuza kuba baana bangi nnyo abakyetaaga. E project ekyali nnene. First of all it's a culture. Tulina okusooka okuyigiriza abantu nti omwana omuwala asomesebwa. Omwana omuwala tasaa kutuula waka nga abalenzi be basoma bokka. Tulina okubayigiriza nti okubeera mu nnaku zino ez'obukyala kiri nnomo. It's not a taboo. Baba singa omwana bwaba ali mu kiseera ekyo agamba sigenda mu bantu sitambula nina okutuula mu kifo kimu so ino bayigiriza nti kiri nomu. Then we know kugenda maaso. Yeah, so gwo omulimu gukyali munene. Nika staff na bakwatizaako. Naffe tujja kujja tekoyengeko. Nja kwa musanyufu nnyo gwo omulimu gwo gukyali munene nnyo. Emirimu gikwasaganya otya gyonna cause we are go managing Waliko Beach. What else do you do? I manage the beach. I write for a newspaper. Mpandika ne Matoke Republic. Nze mpandika kolomu yabwe ya parenting. I work with Caring Hearts Uganda. Emirimu gy'omwami wange egimu bwe gimusukako nga mpaako sinze. Egimu ngambye egimu bwe gimusukako ng'alaba nsobola muyambako. N'akusasula? Nedda. Amanyi ye bwakuwa omulimu nga guleeta ssente omu accountability kati bw'oba owa accountability kagamba nange natoddeko zino sirinda kwesasula Farida takubuuza wasitoddeko ne ziraga by the way my husband is very generous naye nange ndowooza sidiibuudda sitoolako zaakwonoona. Okay. How do you manage to contra him, Bobby? Because with his kind of work, emirimu gyakola kumwotya n'omuzza n'asigala n'akomawo n'amaliriza byonna bimufuula Bobby n'akomawo eka n'abeera Kyagulanyi. Teetaaga kumaakuma. Omuntu eyakuza omwami wange kibi nnyo nti yafa sinamulabako. Mami we. Kuba bagamba bamuyitanga Mama Robert. Ye Robert naye ate nga Bobby yali makati awo. Yatambulanga nnyo naye ng'alinga handbag ye. Omukyalo ye yayigiriza omwami wange. Yamunkuliza. Sina kyenkoze ku Bobby Wine wadde nekyo n'ekimu kumufuula Kyagulanyi amanyi kyali. Ng'oddeko mufuula taata. Kyokka ekyo ndowooza kyenkoze. Otherwise personality nekyali kyonna that's him. Bwe namusanga bw'atyo bw'ali lwakuba nti ate mmwe lwe mutandiso kiraba. Mwerwe mutandiso kiraba kati naye nga bw'atyo bw'abadde lubeerera. And how do you feel ng'abantu bamu branding as something else? I don't feel bad. Kuba nange time bwe namusinkanira namusooka kumu branding as something else. Kirabika era alabika kirala naye ng'ali kirala. Yeah. Going to Bidako, is Bobby planning to get into politics? Planning? Or he's already into it? I had the rumor.
but I wouldn't be surprised if he came to stand for anything in politics. He has been a leader. Bobby abadde mukulembeze mu angoze zabaddemu buli wabeera ina kyakulembera abantu okukola, so tekijja kuneewunyisa bwe kinaabanga kituufu naye nange mbiwulira nga bw'obiwulira. Takubbirako. Tetunabyogerako. Na first hand information. Bwe naava wano ngenda mubuuza. Eyo ku kyalo kiri kitya ayo Magere abantu babalaba batya? Abantu baffe bantu balungi nnyo. Basinga basenze batusanzeeko ku kyalo. Era bwabazimba bwagulako ng'ajja agamba mujje balabeeyo nze gundi nazimbye wali ng'ogamba tubasanyukidde. Bajja ne beeyanjulira abataka basanzeeko kuba tosobola kubeera ku kyalo ng'abantu tebakumanyi nga naawe tobamanyi. So abantu bwe twasangako baali batono nnyo neera batumanyi naye abatusangako era same attitude nga bwemanyi ebintu by'ekyalo tebatulinaako buzibu naffe tetubalinaako buzibu. Ekyalo kyaffe kikyali virgin abantu bakyali wamu twemanyi. Temunafuna babbi? Oluusi bajja naye si nnyo kiwulira nga lumu mu myaka ebiri. Mwe babalumbangako? Tolina woyita. Tolina woyite waffe wazibu Farida. Olina konkona? Tolinawo security amala. Mirimu ja Bobby. Bobby, I'm sorry to not referring to. It's okay. It's okay all the time. They refer me to Bobby because people know me for Bobby. Yeah. Emirimu jakola. Jimutukiza ku bantu bangi nnyo including women. Yeah. Abakyala. Tebakucyankalanyaawo wakati awo? Bancyankalanyanga. Naye mbadde ne Bobby myaka 15 kati. Ebintu ebimu okula n'obivaako. Especially bw'otuuka okwetegereza n'olaba nga kyolowooza si bwe kiri. Singa naye n'ebizibu naye n'abakyala singa sikyaliyo. Kuba ekintu ekyo kinkola bubi nnyo. Oyina ebbuba? Yeah. Eringi ennyo? Nina. Olwana? No. Nina ebbuba. Nyinza okuba n'ebbuba ne wabaawo kyenyigidde ng'ate nkinyigidde gwe Farida ne Bobby nga nina kyenyigidde naye n'otategeera. Naye ate Bobby yamanya ekigenda okuba. Amanya kati bwe nnyingidde ekisenge ne tuba babiri bwe sirwana naye ate ngenze nkule ebbuba sikyalina lingi nnyo. Naye musajja mutegeevu. Ogaye baakutawanyanga dda? Edda, of course bukutawanya obutono muwala bwajja ku stage nazina ng'onyiiga. Naye kati tosigale waka. Naye kati nazinireyo n'akomawo. Ati obuusi butwali bato nga nawe oyagala ogendo kyakaleko. Oyagala abantu bamanyi yenzaaliwo. Ebiseera ebyo ngero of course ogamba balina okundaba balina okummanya. Abawala bonna balina okumanya nti ze naye nawamba. Bya kito nga bamanyi myaka. Ebiseera ebyo byantawanyanga naye kati omuntu tosobola mukuuma yeekuuma yekka. Kati tebukyajja ne bwezinya bumanyi babikola ne wetunaatawaana oli yawamba. Babikola tosagaana bakyakaze kukola bye baagala. Omukyakaze yabanyumirwa toleeta biboozi byo. So we're sorting nti ki about Bobby nagamba yegwe babi weeraga ki bakinakutuwaga tebasobola kuba nkiwata wanga muntu maanyi ago bw'aba alina yali akinyeeko then tabawanga gundi yo liberty yo ndowooza nze kintu ekizingana ndowooza ate sibamanyi singa nina gwe mmanyiyo era yali badde nga naye alina level gye yantuukako ndyoke mbamanyi naye sifunanga experience. Yeah, very safe. Okay. Okay. Waliwo ishawo eyabakyankalanyamuko. How did you handle that bit omwana? Yeah, naye byali biseera byadda twali tukyali bato. Of course byatukyankalanya. Ne tuyombamu ne twenyigira for some time. Naye ate we mwabimanyira naye nabimanya dda. Ngate na going beyond. Kuba yaŋŋamba ng'omuwala ali lubuto 2 weeks ng'akamala omugamba. Olwamala omugamba naye najja naŋŋamba nno kino kye kyatutuuseeko ne mugamba okay it takes time to accept. Wagambirawo mbu okay kubanga nina engeri okay nogamba okay now kale katulabe. That doesn't mean it's the end of it. It means it's the beginning. Yeah. Of course, it took time overgrowing. Kuba mwana alina omusango? Talina. Binenya taata we ne maama we. Yagamba
omwana ntakala bene tatawe oba tata yagamba no I need my child to know baganda bajjanga mu holidays once in a while of course bwe bajja nga yasasudde ticket omwana alina okujja ewaka so bwe baatuukanga okujja ku holiday nga asasulira omwana entambula ng'omwana ajja nga ajja waka ng'asanga banne. It was always fun having him around kuba banne babeeranga bamwesunga. Yeah. Okay. And later on nebitandinga the other way around. Yeah. Awo kyekyabawo simanyi kuba nali lubuto nga ndi mulwadde kati experience yampitako byatuukako byajja nali mulwadde. I'm saying nali mulwadde saamanya kyali bweru kuba nali waka nga ndi mulwadde naye yajja n'ambuulira n'empapula n'azimpa. Lwaki yasuspectinga nti wayinza okubaawo wanekitagenda mu maaso nekitatambula bulungi? Nsonga za kisajja ndowooza simanyi era sisobola kimubuuza mu lwatu nti ate ssebo lwaki oluusi ebintu ebimu obignoringa omuntu abeera n'ensonga ng'omusajja no baleeta yajja mu holiday then ne wayita ebbanga nga bagenze nandeetera results amba no nina results ze nina wano n'azimpa mugamba okay nga bwe nasooka okwogera okay gwasooka. Yeah, I don't know how he handled it kuba nali mulwadde nga siri ku social media sitambula sirina bagenyi kuba bwe mba olubuto tewali bagenyi bajja wange so saamanye yeah fena oba tetwagala kutulabako n'essimu mba sirina. It is that bad. So saamanya oyo yatambula. Okay. Naye nga results nazira. Naye nga mwali mumumanyidde omwana. Yeah. Baganda be nga bamumanyidde. Nyo. Era tumumisinga. December bwetuuka oba March awo. Omanyi ekiseera kye yajjanga. Okay. Yeah. Okay, kati embaga weba etuulyako mbaga abaliyo ze nagiraba ejjo myaka 5 nawe Farida kimubanja ebyayite dda myaka 5 ate tubanja congratulating nga bali kuwangula sibanje bakuba embaga. Thank you. Naye yali ansuubiza no yansuubiza nga nakamusingana namba you'll always be my virgin, that's the word he said. And he said yes because I was namba nze nina ebintu byenteeka ku timetable nesiga just nesiga tutambule n'ekiriwo ate omukwano gwe gufuga ebintu byonna. Walinga omugamba obi nchakala okugenda meeting abazadde office ekyabazadde yakera n'akyogera nagamba wazadde nali nazaala Solomon yalina omwaka nga gumu nagamba tumaze okuzimba twali twakagula obutakataka weka moja nagamba kati nsobola okufissa ku ssente ze nina tugende mu kyalo ate nga ne bazadde bange tebabanjangako wadde nagenda ne mbagamba tujja ne bagamba okay ajje tumusalire nagenda ne bamusalire ente ne baganda be. Worth how many cows? Ebiseera ebyo yawayo ente 10 za Frisian cows 10. Zinganga zine ezaffe local ndozanga 50. Mubalabala mukuba daddy wange veterinary doctor ne mama wange so they know the worth of cows. Yeah. 10. Bayisala kuba yegayira teyagamba ko banekandeteko 7. Nedda. Kuba yali amaze okulyamu interest yonna yali talina waawoleza naye nekirala he gladly did give it. Yeah. Okay. Emukulike eyo mukyala kati ono wayitawo bbanga ki nga tebannakuba mbaga? Myaka 10. Yali abaso batera okusaba date ku mikolo gya basaba naye tebagisaba twali tunatuuka mu mukolo ne baŋŋamba muyina plan y'embaga anytime soon. Mbagamba era nga bumanye ebintu byange bweri betuuse tuli bagamba ko daddy fine katugende n'ekiriwo mukolo ne tugukola ne guggwa nga tebamunyeze. Kati embaga bwe yatuuka era naye Bobi yali yafuuka dda mwana wa waka twali mukolo gubeerayo ne batamugamba kufiirwa bw'aba agenze saidi ze Kabaale nga tayagala kusula mu hoteeri asula waka bwe bityo so nga kyafuuka nnomo nga n'embaga twagivaako ndowooza kumpi naye yali yansuubiza amba nja kukuba embaga omuntu okutuuka ogikusangulako mu Uganda muno alibanga alina ekyamaanyi kyakola emenyewe y'amajanja so yali atuukiriza kati oba oliawo najja n'akugamba wali nga tobirinako najja n'akugamba yali ava mu ddwaliro omusujja gwali gumuluma nava mu ddwaliro kati
olunaku olwo nalina okukola ku Sunday ku beach so nengenda nenkola nenkomawo nagamba sibyako wano naye nina kye njagala okugamba nemugamba nagamba omwaka guno tukole embaga yaffe nenseka kuba asaagirira nnyo bambi Bobby yasaaga nayitawo nendowooza asaga nembivaako kati kumakya nangamba omanyi njagala otandika okupulaninga ebintu mugenda bikola mutya kiki weetaaga ebisigadde bindekere ebisigadde sente n'engeri gye bigenda okukolebwa biveeko gwe mbuulira bubuulizi ki kyoyagala kikolebwe newajja oyagala kikolebwe n'engeri gye yagala kikolebwemu so nentemyako omukwano gwange Asha Mayinja nemugamba nagamba ho tubase nemugamba okay baganda bange nebagamba ne bantu bange ne bamami bonna ende wali oyina ka idea ke wa creating a mind this is how I want my wedding to be buli mukyala abeereyo naawe ngalowooza ku lunaku lw'embaga nkamba njagala kino ku mbaga yange oba eri baddi of course nange nayina ebirooto naye yabituukiriza n'abiisa nako yayitawo ne bye nali sisuubira n'olwaleero ntunuulira ebifaananyi ne ngamba waawo kati akasinga okunkuba ku mbaga akasinga okunkuba ekyasinga okuneewuunyisa be bantu abajja ne bakuŋŋaana okulaba omukolo gw'okutugatta ku Kereziya n'olwaleero mbeeyanza nnyo beebali bakuŋŋaana abayite n'abatali ne bajjula Kereziya ne bajjula compound ne balinnya emiti ne bajjula okuva erubaga okutuuka wano ku Serena twatambulirawo essaawa 3 mbebaza ekyo kyo kyampitirirako kuba kyo tosobola kikola nti okiteeka mu ssente kibeewo guba mukwano gw'abantu ekyo kyampitirirako n'olwaleero simanyi bakikola batya naye baatulagako okay wano mu kutegeka emikolo tebyakustressing no nayina emikwano mingi abasalawo okumpa time yaabwe nayina Bobby family ennene buli omu yakirimu 100% mikwano gye gyonna tetwakalubirizibwako wadde n'eddakiika n'emu babyegabanyagabanya mu byonna ne babikola ate buli omu department ye yagikola to the T tebyatumenya it was a celebration fun olunaku lwakunyumirwa nalina abaana 3 nalina akazaalo wokusatu okay walinga oli katuuti gwe mugenyi omukulu obulira otyawo kati mikono gyange mbagamba nti oluusi bwe ngezaako okujjukira embaga olunaku olwo nina essaawa ezimu zesijjukira ne moments ezimu zesijjukira ndowooza nabeeranga nga mpunzewunzeemuko obuddakiika butonotono kati sijjukira bwe nalinnya mu mmotoka okuva we nayambalira okutuuka ku Kereziya nzijjukira natuuka ku Kereziya kati ngenda okuddamu okutegeerera ddala nga tutuuse awo naye nategedde ddako nga Bobby atuuse okutambula okujja atuulewe tuuse okutambula okujja omusanga ngamba waaw tutuuse bannange byebino ng'olulyo baali olowooza Bobby namusanga yo bayansibye ekiwaani kye kye yayimbako ate nga ye yasooka mu Kereziya nga yankubira waayo najja oba tujje ya naye nga ntuuka wali okubeera nga nze mugenyi omukulu ngamba ya Katonda w'amaanyi Katonda mukulu ne kino kimaze ne kituuka obugumeekereza okay tuli ne Bobby Kyagulanyi kati de mutumbulemu katono nnyo kuba essimu oyogereko naye mu kitundu ekiddako tabaawo okay tukyagenda maaso programu oli ku Mwase Mutya kwe tuli ku NTV ne ku Spark TV tuli ne Barbara Etungo Kyagulanyi oba Bobby. Yes Bobby wetuba tunoolira omanyi social media netulimba abantu batulaga obulamu bulala buli sweet obutalina bizibu most of the time era namwe tuba tunyira tulabanga muli perfect your marriage is perfect do you have any challenges mwina namwe bibasumbuwa obuli awo naffe tugumirako ne tugamba olaba ne bali balina ebibasumbuwa which means it is okay it is part of the whole institution of course ng'abafumbo ate ng'abantu ababiri ababeera fembi tosobola kubeera n'omuntu ne babanga muwala mukwano gwo mbeera mwenna temusobola kubanga buli ssaawa muba basanyufu mbaako n'ebibayombi oluusi tukyankalanamu
naye buli kyolaba ku social media about us bwekityo bwe kibeera simala tetumala gawandiika oba gakuba bifaananyi mbukulaga oba kolaki ebeera moment ngetusanyisiza so bwe muba nga mulaba nga moments nnungi kitegeeza nti tubeera ne moments ennungi ebiseera bingi nnyo many times so yeah tubeera ne challenges naye size nnyingi naye nga zibeerawo lwakubeera ng'abantu abakulu gwasalawo nogamba kino kizibu kati nkifudde kizibu n'okigaziya n'okigezza n'okiremerako yes n'okiremerako oluusi ogamba kino nsazeewo tekigenda kuntawaanya ate nkitadde baleete ebirala n'osalawo so kiva kusalawo okwo n'ekirala kumanya munno nogamba ono omukwano gwange nno tayagala bakyalakyala kati yakukyalanga once in a while awo okuyomba kuba kukendedde yeah mweyiga okay abamu bagamba nti obulamu bw'abantu abo ba celeb si bwangu okububeeramu n'obumanyira actually bagamba tebatera kutebenkera mu bufumbo bwabwe ndowooza gw'olina omukisa oba omukyala we katugeze mwami kati nga gwe bwali Bobby nti yali mu that limelight gwe omukyala gw'osalawo okubutambuza okusinga ye oba it is combined effort it's combined effort kubanga ekintu kyokubeera n'abantu nga bakugamba yego gwe wakabiiko asinga osinkana wantu wakubira jambo kufaananyi photograph otandika okulowooza nti ate oli a god of some sort noweerabira nti naawe oli muntu kati bw'otwala eyazizo ezo waka ate biba bigenda kwonooneka kati olina okubaako ne boundary nogamba bine byebansudia mugeto tuyita kusudia byebansudia bino era by'abantu kubanga banjagala bwagazi naye eno ndi mulala tukimanyi batwagala tukimanyi tuli celebrities naye tekina kukulya tekina kufuula muntu mulala olina okwetunulamu ne weezuula nawe kenyini mulimu ndani noddamu n'ozuukira wejjukiza buli lunaku nti waaye mchala Kyagulanyi kakkana relax yes yeah okay olina okuba n'ekintu ekyo ne mu kiseera we babeera nga bakubira emizira no keeping at the back of your mind why oli mchala Kyagulanyi ate olina okweyisa nga any African woman relax African woman yalwo African woman depends on the culture, but all cultures are the same. So African woman is a strong woman that keeps a family together, that respects their husband and works to make sure that there is a lot of happiness and peace in a home. That's an African woman. Chama cho wagamba kanze kansigale wano Africa. Kugenda kubeera nga Nikki. Wa Nikki yamanyi obulamu bwe. Kubanga pozinga era wafumbirwa musajja nga ave side ze Nicki Minaj nga obulamu bwabwe buli bwe butyo. Naye era bwobanga olina omuntu ng'ava wano mu Africa nga culture ekyali strong you have to measure up. Ate obuzibu bwe tulina kati tulowooza nti bwe tugenze tukopa ebintu bingi ensi ekyuse tweyita ba .com n'ebintu ebirala bigenda kukyuka abantu ne batwaliramu ne cultures olina omusanga gamba nze nfukamira nti but I've noticed one thing abasajja naddala abavubuka ate ennaku zino baagala nnyo ebintu ebyo ebyedde bya culture actually si byadda culture zaffe they respect them era basubira bakyala baabwe bebawasizza okubanga babituukiriza era naawe sibadde surprised okugamba nti Bobby ayagala omufukamirira naye gye yakulira bwamanyi bwe yakula kati n'abo babyagala bwe baakula ewaka kati tobaleetera biboozi nti ate ebintu byakyuka biragawa so bwe kiri bwe nakula bye mmanyi if you can't measure up tuyambe tufune abalala asobola okay simu tuziguddewo call and talk to Bobby. Hello wangi sebo tukwaniriza nnyo NTV yes sebo oliko NTV wangi Faida jebale kale sebo nawe jebaleko kakati mbadde mbuuza omukyala oyo yebale kuba mukyala mulungi nnyo era kubeera mukyala alabirwako eri eggwanga naye mu bifaananyi byetusinga okulaba ku social media tulaba omwana oli gwayogedde tutera kumulabalaba lwaki tolera muteekako anti taliiwo taliiwo
kale babbi tukwagala nnyo nze ate nakuwadde bulenga. Kale sebo webale nnyo okulaba. Omulala hello. Oba simanya byenkudiddemu byebyo. Byebyo. Singa nayogedde dda. Okay, hello. Byesemu byebyo. Hello. Hello, morning. Wanji nyabo yongera ko divorce mukwano. Hello, morning Farida. Good morning, how are you? Jebali mukwano tusiima nnyo program yo. Webali ddala. Kale. Ne mukyala Babbi naye tumweyanza nnyo abadde mukyala mulungi. Yeetwala bulungi yalibadde yeetwala nga bano abawala naye tumwebaza. Kati mbuuza wemba njagala nange okuvolontiya mu gundi ye tukola tutya. Mu organization ye. Okay. Okay. Banga nange nalifuna ebizibu ng'ebyo nga nkyali muto, so I would like to share that experience. Okay. Nice. Kale agenda kulagirira. Tulina office zaffe ziri Kammocha kusemako kiro bwotuuka waliwo washing bay Kammocha nga wakakirira ekiyembe office yaffe eri opposite the UK embassy. Ojja kubuuza ku office ya Bobi Wine eyaffe naffe eryawo nedda yatuwaako ekifo ku kizimbe kye. Kati awo wetubeera ojja otusanga kapande kaffe kali ku kkubo kawandiseeko Caring Hearts Uganda. N'akapande kaliko ennamba ojja kuba ennamba eyo. Okay. Omulala ko simu hello. 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 Sebo. Wasizoyo cyane. Twasize bulungi wasizo tasebo. Bulungi nyebo. Amanya mose. Yesebo. Okusoka dala. Ya msoka okuwebazanga MTV. Yesebo. Okututuusaako abantu. Abo buvunanyizibwa ng'omukyalo oyo. N'okugenda mu maaso okwebaza omukyalo oyo olw'okuba nti avuddeyo okubeera ekyokulabirako eri abavubuka naddala abakyala. Yesebo. Kakati kyemubuuza kakati ngaffe abantu ab'oluweero balina nteekateeka ki mu kitongole kyekyo ekya Caring Hearts Uganda okubaako engeri gye bajja okuyambako abaana abawala eno. Ogambye Luweero? Ennyabo. Oh, okay. Kale sebo webala ajja kuddamu. Omulala hello. Hello. Luweero. Oba okyali ntunga tutambula nedda. NGO yaffe tukirizibwa okukola wonna wetusanze mu ggwanga era tubeera ne projects ne programs ne mugamba nti project eno gye tukola kati tujja gikola mu kifo kino tusinziira ku kulaba bunene ki obw'obuzibu obuli mu bifo kubanga obuzibu obeera e Kampala si bwe muno bubeera ewalala. Oyinza okusanga nga ab'eruweero kye baagala tubakolere obuzibu bwe balowooza balina waliwo ekifo ekirala ekyetaagira ddala nnyo okusinga bo oba nga ab'eruweero kituufu babwetaaga. So program zaffe bwe zinaba zituuse nga zitunudde Luweero mujja kumanya kuba tutambula ne petroni waffe ye mwami Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nange nga kwendi gye tutambulidde ensi yonna emanya era obuyambi bwaffe bujja batuukako ab'eruweero tunaba tulina project tutuuka munaye ne tukyankalanya ekifo ne mukolawo n'akavulu awo. Yeah, tukolawo akavulu kubanga tuba twagala abavubuka bajje tusobole okubayigiriza. Bwe muba bakuŋŋaanyiza mubasizaayo mulina ekifo we basula oba mubi planning ebyo mu maaso? No, tetukola bya kusulawo eba program ya lunaku lumu ne tujja ne counselors ne babayigiriza okukozesa condoms ne bayigiriza abstinence ne tukola HIV test, blood donation byonna ebyo ne tubikola omulundi gumu lunaku lumu. Olwo nga mwagumbye ewantu? Yes. Ate wano e Kampala bye muyigiriza bino eby'emikono? Abo babeera mu kifo. Babeera mu kifo kimu. Mwina emu bakuŋŋaanyiza? Okay. Nabeetaaga okuŋŋaanira abalala balina amaka bavaayo waka ne bajja ne bayigira awo ne baddayo eka. Okay. Ku simu hello? Hello. Hello. Wanji sebo nyabo. Hello. Apeteka omulala hello. 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 Sebo. Twasize bulungi sebo wasize oti? Amanya mpitibwa
nsinzidde Nansana. Osinzidde wa? Nansana. Kyembadde mbuuza Babi. Ebiseera biri eby'emabega nga Bebe tukyali bamukwano ne Bobi. Ekyamuyisa bubi okulaba ayawukana. Nti bakola ki? Kyamuyisa bubi okuba nti bayawukana. Bayawukana nani? Batukonfuzinga. Nti baali bakuubagana. Okay, kale sebo. Entalo ezo ezaabangawo zikyaliwo? Waliwo Farida oyina abaana, baana balina taata waabwe, oyina omwami. So waliwo ebintu ebimu byotayingiramu nnyo mu business. Nange namusanga naye we byakoma bye bamanyi, we bituuse be bamanyi. Eyo party ya business sijiyingiramu nnyo. Kubanga affectinga nange omuntu weba ekyaliyo anyway. Sikyagiraba nakugira kuba baana bange basoma n'ababe. Abaana bange mikwano gye. Mukazi we mukwano gwange. Sikyabiraba kirayika abantu we bakyakirina mu mitwe. Naye nga we kyali nga kikyali ennyo nali sissaayo. Walabanga birabe n'obyesonyiwa? Nakugambye olondako. Ogamba kino nja kiteekako omwoyo, kino nkyesonyiye. Okay. Esimu endala, hello tubuzayo dakika nga 2 tubasiibule. Hello. Hello. Je baliko nyabo. Je baliko? Hello. Okay. Okuba esimu ojjako TV naye that is for next week ku Monday. Kuba katugenda basiibula Babi. Any words of wisdom? Any words of wisdom? Nja kwogera eri abavubuka b'eggwanga kuba basinga abalowooza ndi role model waabwe bavubuka bawala bato bamaama bato. Kyenjagala okubagamba mbeere bagumiikiriza mu bye mukola byonna kasita obeera ng'okikkiririzaamu ng'omanyi kyokola kyekituufu. Beera mugumiikiriza kukola ekyo ky'olowooza nti kituufu. Naye bw'olaba biikusobedde noonyayo abakusingako obeebuuzeeko bajja kukuwa amagezi. Ate tutwala amagezi ga muntu omu, buuza bangi. Buuza bangi. Waliwo wano wendabye ng'abuuza waba ayagala okujja okukola eyo mu gundi okuyambako aliko omukyalo n'aweereza y'oli abazira kukuba. Olina enamba gy'oyinza pawa? Ne bali bennyini abeesanze mu buzibu abaagala your services abavubuka. Enamba eyo bajja kusindikako SMS tebakuba eri 0776 61 9041. Bonosindika message essimu eyo agirina ajja kubanga akubuulira ekyokukola. Akukubira? Ajja kubuulira obeera naye addamu SMS? Ajja kuddamu mu ngeri yonna. Okay. Kale mwebale nnyo tubadde ne Babi Kyagulanyi mukyala wa Bobi Wine. Ndowooza omuyigiddeko oliawo oli disturbed. Kyenkulabyeko is kyenkuyigiddeko ebintu ebimu byesonyiwa. You can't handle everything all the time. Okay, mwebale nnyo mbadde babalabi balungi tubagaliza weekend ennungi tudde munate ate ku Monday. Mubere bulungi. Bye bye.